Ekitongole kya poliisi kisabye abasuubuzi okugumiikiriza nga bwe balindirira ebigenda okuva mu nteeseganya wakati wa URA, gavumenti wamu n'abakulembeze b'ebibiina mwe beegattira, nga kino kiddiridde abasuubuzi mu kibuga Kampala okkeera okuggala amaduuka gaabwe nga beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Wakyaliwo essuubi ly'amaanyi wakati w'enteeseganya eziri wakati wa URA, gavumenti awamu n'abasuubuzi. Tukozesa omukisa ogwo tuleme kugenderera ku nteekateeka ez'abannabyabufuzi abataagaliza gavumenti eriko ate abamu tebaagaliza ne bannayuganda okutwaliza wamu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu ategeezezza nti bakizudde nti okwekalakaasa kuno kwandibwamu ebyobufuzi ng'asabye abasuubuzi obutakkiriza bannabyabufuzi kubayingizaamu ndowooza nkyamu. Naye kye tuzudde nti omulamwa bannabyabufuzi abasuubuzi gwe badde batambulirako ogw'okwemulugunya ku bikwatagana ne bizinesi n'emisoso egy'emisolo ate giringanga egirimu omulandira giyinza okulanda kuba bannabyabufuzi abamu baagala okukozesa omukisa guno okuwamba ebigendererwa eby'abasuubuzi bano ate bongeremu ebyobufuzi ebisobola nga baagala okukumaakuma mu baana abasuubuzi omuliro batandike okwekalakaasa. Tweyongera okwetegereza ebikolwa bino nga tujja kulaba nga tuteekamu amaanyi. Tukwate abo bonna abagezaako okwongera okukumaakuma omuliro mu basuubuzi bano n'ekigendererwa ekyokuteeka Kampala ku muliro n'ebitundu ebirala. Ku nsonga z'ebyokwerinda, Enanga ategeezezza nti eggye lya UPDF lyasobodde okutta omu ku baduumizi ba ADF abadde yeeyita Baghdad ng'abalala babiri baakwatiddwa nga beesozza eggwanga Uganda nga bino byaliwo ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Edda amaanyi n'ebyokwerinda mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'eggye lyaffe erya UPDF okusaanyaawo omu ku bakomanda abazibu aba ADF amanyikiddwa nga Baghdad. Ono yattibwa ku nnaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna oluvannyuma lwa UPDF okuwaanyisiganya amasasi. Enanga era ategeezezza nti poliisi ya Flying Squad yasobola okukola ekikwekweto ku bazzukulu abakozesa ebijambiya n'emitayimbwa ne batta abantu nga bano kuliko n'eyattiddwa mu bitundu bya Uganda abadde atigomya aba boodabooda ng'abantu 249 be baakwatibwa mu bikwekweto bino. Enanga agamba nti ebikwekweto bino bikyagendera ddala mu maaso okulaba nga obubbi obw'ekikulu ekyo buggwa mu ggwanga. Ebikwekweto ebyokulemesa, okuyimiriza, okutaataaganya n'okusaanyaawo obubondo bwa ADF mu ggwanga bukyeyongera mu maaso mpaka nga tubukubye ku nfeete. Mathias Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.